olukiiko olutudde olwaleero lusazeewo ku lw'ebizibu Buganda n'okusoomoozebwa kweyirina tukoze bino wammanga. Tutaddewo akakiiko ak'enjawulo akakulemberwa Dr. Lulume Bayiga akagenda okutunula kabeeyo n'olukangaga lwe tujja okutunula tulabe okusoomoozebwa naddala mu byenkulaakulana Buganda byeyina n'ebitatambula bulungi n'obulyaza amaanyi bwe bwabwe buli bonna tuveeyo naye tutuulemu ng'ennaku z'omwezi 4 tumale olunaku lulamba lwonna nga tuli mu kafubo n'ababaka ba paalamenti tuveeyo n'okusaba kwaffe bwe twagala gavumenti wano mu Buganda tulabe nga bikolwa kubanga tulyazaamanyizibwa ekiseera ekigenze wala ate tulaba ebitundu ebirala bitandise mu bintu ebimu okutugendako mu maaso. Twesanze projekiti nyingi mu Buganda tezirimu, emiruka gyaffe mitono, n'olwekyo mu PDM tufiirwa amagombolola matono, n'olwekyo bagenda okuzimba secondary school ne health center, city school egenda kugombolola. Bagenda okuzimba health center ziri bagenda kugombolola. Ate amagombolola gaffe manene, abantu ate bangi. N'olwekyo tugenda kuvaayo n'eddoboozi eryawamu nga 4 nga tumaze okutunula mu lukangaga lw'ebirowoozo olukiiko lwetulondedduza Honorable Janvier Kooli. Honorable Kayo newankubadde ekiseera kye kimu okuzaaliza Ssaabasajja Kabaka okuweza emyaka 7 egy'obuto kubanga ebbanga Katonda lyamutuwadde ng'akulembera Obuganda tufunye obumu, tufunye okwegatta, tufunye enkulaakulana naddala emmwanyi terimba ezitaddewo n'emmotoka kati zebayita mmwanyi terimba abantu ze bagula lwa puroguramu eyo yatojera era yakikulembedde n'ebirala Katonda byamusobosezza okuteekako essira nga biyamba abantu baffe n'okubeera nga buli kiseera eddoboozi eri abantu bonna ababa banyigirizibwa naddala ng'eddembe lyabwe ery'obwebange Ssaabasajja Kabaka basanga nga liba likyogolebwa tasirikangako. Baana abato naddala olw'ebijjibya kwasa Obwakabaka nga bukulemberwamu Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Twebaza nnyo okubanga buli kiseera Obwakabaka tutwala nti emiti emito egikuumiza ekibira era bisoosowaza nnyo buvunaanyizibwa bw'abavubuka mu Bwakabaka era ng'ababaka aba paalamenti tugenda kusitukira mu ffenna era tusaba n'abantu baffe bonna abatulonda ku lunaku z'omwezi nga 6 tugeeze wannawankya tugende tuvugirize Omutanda ffenna tubeeyo mu misinde egigenda okuba nga giggulawo ebikujjuko nga tuyuzaayoza Ssaabasajja Kabaka emyaka 7 egy'obuto. N'olwekyo mwenna gye muli betukiikirira tubasaba mu ngeri ey'enjawulo buli omu abatasobole kujja Kampala mu constituency zaffe ffenna ze tuva tuteekeyo omusinde n'okujjuka okw'amaanyi naddala bakulembera amasomero omu Buganda kwolwo olunaku olwo ebeere public holiday yaffe ntonotono